Okuloota nga oyera. Okuloota nga oyera kye kirooto kye tugenda okuba tutunuulira olunaku olwaleero nga nze Brother Steve, eno bagiyita Chosen Generation, nga kweno kyano tuba tuddamu ebirooto ate n'okuyiga ku topics endala eziri major. Nawe ekirooto kino ekyokwera nakyo kimu ku birooto ebisinga okubeera common mu baana ba Katonda. Ekirooto ekisinga okubeera common mu baana ba Katonda nga ekirooto kino kirina amakulu ag'enjawulo okusinziira ku ngeri gy'oba okirooseemu. Tugenda tutunuulira bw'oloota ng'oyera, first of all mu kyalo kyammwe, ng'oyera ku kkanisa, ng'oyera ewakaawo, ng'oyera ennyumba gye wavaamu, ng'oyera ku bizinesi yo, ng'oyera ennyumba y'omuntu, omuntu omulala nga yera mu nnyumba yo, oyera enguudo, oyera ennyumba yo n'ogyera bulungi, oyera wabweru, musajja wa Katonda oba pasita nga yayera ewuwoso. Byonna ngeri yonna gy'oba obirootamu, olwali tugenda kuba nga tutunuulira one at a time. Olwo ekyandikwa kiri mu Isaaya essula 14 onnyolwa 23 Bibuli egamba, era ndikifuula obutaka bwa nnamunnungu n'ebidiba by'amazzi, era ndikyera n'olweyo olw'okuzikiriza, bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Isaaya 14 olunyiriri 23. Mukama agamba alikyera n'olweyo olw'okuzikiriza. Kitegeeza nti waliyo olweyo nga luzikiriza mu nsi ey'omwoyo. Na ugwaloota ekirooto kino ekyokuba ng'oyera, manya nti ako kaba kabonero ak'okulaga kiba kigenda maaso mu nsi ey'omwoyo, osobole okuba ng'otegeera Mukama kyali mu kuba nga akola mu bulamu bwo oba kyakwetaagisa, naye nga olwo olweyo luba lwa kuzikiriza. Teruba lwe lumu nga zino ezaffe ez'oku nsi. Mu nsi ey'omwoyo waliwo ebiba birina okuba nga bivaawo. Mu nsi ey'omwoyo okwerawo ekintu waliwo amaanyi, waliwo force erina okuba nga eyerawo ekintu okuba nga ekijjawo. Nga bw'olina olweyo kuno ku nsi lw'oyera n'okozesa force n'oyera kasasiro n'avaawo. Kati mu nsi ey'omwoyo waliwo empewo erina okujja efuweewo kasasiro emugjewo. Waliwo olweyo olw'omwoyo olulina okuba nga lubaawo emizimu gye lugjawo mu bulamu bwo oba ebikutte birina okuba nga bivaawo. Now ekirooto kino bw'okiroota olina okuba nga weegendereza olweyo lulwadde lufaanana lutya, olweyo lulwadde lumala okuba ng'oyera bamuyera, oloota ng'oyera ndoza tandikiraawo, oloota ng'oyera naye ng'olweyo lumpi terusobola kuba nga lugjayo kasasiro. Ekirooto ekyo kiba kitegeeza ki? Mukwano gwange Mukama baakulaga nti nno esaala zo tekimala, obudde bw'omala mu ssaala tebumala, oba ne concentration ebulamu tebusobola kubanga bwakimuleetinga amaanyi agamala, oba tusobola kuconcentratinga kimala okubanga mukwano gwange osobola eddala okuba ng'oggyawo ebikutta obulamu bwo, oggyawo kazambi ali mu bulamu bwo. So mukwano gwange kyoba olina okuba ng'okola kuyingirako mu kusaba n'okusiiba, kusuulako buziba. Mukama bayagala obe ng'osuulako ebuziba olweero luwanvuwe, osobole okuba nga olina by'oswipingawo mu nsi ey'omwoyo. Tulabye nti waliwo olweyo olw'omwoyo oluzikiriza. Kati bwe luba ng'olweyo olumpi mukwano gwange luyinza obutasobola kuzikiriza buli ky'olina okuba nga ozikiriza. So mu kirooto kino ekyokwera olina okutunuulira olweyo lulwadde lufaanana lutya. Ekirala, wabadde oyera otya, ngeri ki gy'obadde oyera? Wabadde oyera bulungi, wabadde oyera byabadde binyuma, siga nti binyuma, wabadde birungi, wabadde oyera wabadde watukula. So ekirala kyolina okutunuulira nga oyera wa exactly wabadde oyera. So tugenda kutunuulira ebirooto ebyo byonna. Na bw'oloota ng'olaba nti olweyo lwo oba gy'oyera tewatukula, era kiba kiraga mukwano gwange bunafu bwo, kiba kiraga nti kyokola tekimala. Yesu olina kyokola oba olina by'osabye, naye weetaaga okuba ng'oyongeramu amaanyi, weetaaga okuba ng'oyongera okurevising engeri gy'onoonya mu Mukama, okubanga mukwano gwange osobola okuba nga oyerera ddala by'oyera ne biba nga bivaawo mu nsi ey'omwoyo. Kugambye mu kirooto nga kino olina okutunuulira olweyo lwabadde oyeresa lufaanana lutya, lwabadde luyera bulungi. Ekyo kimu. Lwabadde oyera bibadde bivaawo. Ekyokubiri, wabadde oyera wa. Ebyo bintu bikulu nnyo okutegeera mu kirooto kino ekyokuloota ng'oyera. Namba wano katusookere ng'oloota oyera wa. Abasinga mutera kwera ku church. Bw'oloota ng'oyera ku church, mukwano gwange Mukama Katonda bakugamba kwegayirira ku lw'ekkanisa. Kwegayirira ku lwaki? Ku lw'ekkanisa. Ekkanisa kye ki? Ekkanisa be baana ba Katonda. Ekkanisa yonna gy'oloota ng'oyerayo, bw'eba ya Mutundwe, bw'eba ya Bujingo, bw'eba ya Kayanja, bw'eba ya Pastor Kiganda, abasumba bonna ekkanisa yonna Mukama gy'abakugambye.
bw'otandika okubeera omwegayirizi Mukama atandika okubanga kwa instruction kubanga ye kennyini yalaba wali obwetaavu ye kennyini atandika okuwa instruction oluusi agamba baana oluusi agamba ki makanisa oluusi bafumbo individuals kisinziira. Sobola otanga olaba oyera mu kyalo ewammwe gye wazaalibwa Mukama Katonda bagamba waliyo kasasiro eyo weetaaga kubanga weegayirira ku lw'ennyumba y'ewammwe famire y'ewammwe baganda bo bazadde bo brother bo ate bw'oba weegayirira ku lw'ennyumba y'ewammwe olina osooka ne okiriininga ebikadde omuli obusamize omuli obwenzi omuli obutemu kujjamu embuto byonna kubanga weegayirira ku lw'ennyumba y'ewammwe. Osooka otanga olaba nti oyera naye ng'oyera kakubo kagenda wammwe era eyo mu kyalo ky'ewammwe kisigala kye kimu magenda g'ewammwe olina okubanga weegayirira ku lwa ensonga eyo. Osooka nga oyera wakaawo ngolota oyera wakaawo mukwano gwange Mukama Katonda bakulaga nti waliwo byolina okubanga weegayirira mu bulamu bwo amaka go gakiikirira gwe kennyini. Nawo kino ekyoto kisinzira osooka nga oyera wabweru oluusi ng'oyera munda most of the times wabweru bwekiikirira ebintu ebiva wabweru ebyataakinga obulamu bwo. Okwera munda kukiikirira ebintu ebiva munda mu ggwe simanyi bamukategeera bulungi ako ebiva munda mu ggwe ebisenge by'omutima gwo abamu olota ng'oyera bukoonazi okuŋŋaanya kasasiro ena ali mu nnyumba Mukama Katonda bagamba omutima gwo gwetaaga okubanga weenenya otaaga kubanga weegayirira Katonda waliwo kasasiro etaaga okubanga ava mu bulamu bwo waliwo olweyo olw'omwoyo olulina okubanga lujja luswipingawo kasasiro ali mu mutima gwo ate ng'ekyo Mukama Katonda yakikola yajanjaba emitima yatugyamu emitima egy'ejjinja n'atuwa emitima egy'ennyama yatereeza yeekaalo ye. Kati wabweru oba olina okubeera omwegendereza ennyo ng'oyera wabweru wa nnyumba olina okuba ng'osaba wandibanga waliwo amaanyi amabi wandibanga waliwo ebikwataakinze naye n'ekirala olina okusooka ne weekebera embalayo biki ebiyinza okuba nga biva wabweru nga bikuleetera okuba nga bikwesittaza oba nga bitawaanya omwoyo gwo. Mu kino olina okukebera emikwano gy'olina olina okukebera show z'olaba ebintu by'olaba ku ssimu yo n'ebirala ebyaffectinga omwoyo wo. Naawe bw'oba nga tomanyi osobola okugenda n'okebera ku YouTube n'okebera video egamba engeri emizimu gye giyingira mu maka gaffe. My brother Stephen ojja kuba ng'oyiga bingi ku video eyo. Nayogera ku nzigi emizimu ebikozesa okuba nga giyingira mu bulamu bwaffe. Omulokola atayigiriziddwa ogenda kutawaana ogenda oti ebintu nga tobitegeera Mukama agenda kwogera nga totegeera omale mu bulokole ebbanga naye ng'obuzibu buvuddeko ggwe. Bw'olota ng'oyera ku bizinesi yo Mukama Katonda bakugamba kwegayirira ku lwa bizinesi eyo wabeerawo omulabe w'abalumpye waliwo kyolina okuba ng'oswipinga era bw'otandika okwegayirira Mukama ajja kubanga akwongera okubanga ku ebirooto nga ayongera okubanga akola ki akubikkulira ku nsonga eyo. Ndowooza olaba nti wa exactly gy'oyera kintu kikulu nnyo mu nsonga eno y'ekirooto kino ekyokwera gy'oyera kintu kikulu nnyo. Oba bizinesi yo bawina kugayira ku bizinesi bagaba makaago kwa makaago kyalo osobola okulota nga mukwano gwange bakuwadde era olweyo kisigala kye kimu ate nekyakyo olina okukebera kasasiro abadde yenkana kigoyera ekyo nakyo nasakyogeddeko olina okukebera kasasiro abadde yenkana ki abamu oyinza okubeera nga mutuufu olina ogutuumu gwa kasasiro gyakoma okubeera omungi mu nsi ey'omwoyo ndowooza olaba nti n'omulimu guba gulina kuba gw'amaanyi. Abamu oyera entuumu ya kasasiro nga nnene abamu just ku kasasiro kutonotono abamu nga kasasiro mungi whichever way kyonna kisigala kye kimu kiba kyakola ki kyakwegayirira. Osobola okwetanga olaba waliwo omuntu omulala nga ayera ennyumba yo oba ggwe ng'oyera ennyumba y'omuntu omulala oba compound nga bwe nakyogeddeko nti ng'oli mu kuyera ku church. Nawe kino kisigala kye kimu n'okusiimuula oyinza ogamba ate nze saaloose kwera naloose kusiimuula church kisigala kye kimu mukwano gwange olina kubakkiriyalinga kasasiro oba olota ng'olaba oli mu kuba ng'oyera ennyumba y'omuntu omulala Mukama era bagamba kwegayirira ku lw'ennyumba yo y'omuntu ku bulamu bw'oyo omuntu olina okuba nga weegayirira bw'otandika bw'otyo okwegayirira naggambye Mukama Katonda ayongera okujja n'akubikkulira obulamu bw'oyo omuntu ojja kwekanga abantu b'osinga okusabira mu bulamu bwo Mukama b'asinga okubikkulira gy'okoma okulanga ofaayo Mukama gy'akoma okubikkulira oba nga oli muntu asabira eggwanga Mukama ajja kukubikkulira eby'eggwanga bw'oba oli muntu asabira abasinga Mukama ajja kukubikkulira ku by'abasinga oba oli muntu ayegayirira ku lw'ekkanisa Mukama ajja kukubikkulira ku by'ekkanisa. Mukama yeebazibwe. So bw'olaba ng'oli mu kwera nnyumba ya muntu oyo manya mukwano gwe Mukama agamba kwegayirira wabula ate osobola okulaba ng'omuntu omulala ali mu kwera ennyumba yo Mukama Katonda
mutwaba ennyumba yo obanga osobola patinalinga n'omuntu oyo because anti okosa okupatina pati bakira batya bannange to partner with someone, okay? Manager kiganda wasa you partner with that person nemba nafuka prayer partner ule mbanga musabirako wamu ekibanga kisoboka kiba tekisobose, there's no problem still. Yes, sometimes Mukama Katonda akozesa ebifaananyi by'abantu nga pastor, ba members b'ekkanisa, prayer partner wo kulaga nti alina kyali mu kukola mu bulamu obwo. So olwo omuntu ali mu kwera ennyumba yo nga muntu wa Katonda mu kuŋŋaana wamu naye, manya mukwano wange Mukama kennyini yali mu kubanga akola omulimu ogwo. Mukama yeebazibwe nnyo. Nawe osobola okuloota nga olaba ng'oyeze ne bakuwa reward oba ne bakuwa ssente. Olina w'oyeze oluusi ku kanisa, sumba n'akuwayo ku ssente, oba olina oluganda gweyeredde ennyumba n'akuwayo ku ssente. Ebiseera bisinga Mukama Katonda aba akulaga nti omulimu gw'okola agenda kubanga akuwa empeera. Mukama yeebazibwe. Abamu mukola ne mwemulugunya togaba nga neegayiridde nga nekoze bwe nti ebiseera bisinga Mukama Katonda nga wetukola emirimu gye naye akola ku gyaffe. Bayibuli gabega mukole gyange nange nakola egyammwe. So olwotanga bakwadde empeera, manya mukwano gwange Mukama Katonda akulaga ofuna reward ku lw'omulimu gw'okoze, amatendo ogw'okubanga weegayirira. So okulotanga olaba oli mu kwera enguudo just enguudo. Sebisinga okwera enguudo kubanga tutegedde gye lulaga, just oyera enguudo sebisinga Mukama bagamba kusabira ggwanga ngolaba oyera enguudo tomanyi na gye lulaga. Ne bw'oba otegedde gye lulaga Mukama Katonda bagamba sabira ekyo. Oba tutegedde gye lulaga most of the times kibeera kya kusabira ggwanga oba kitundu ekyo ky'olaba ng'oli mu kwera. Now olotanga oli mu kwera ennyumba y'omugagga, sometimes osobola okulota ng'olaba oli mu kwera ennyumba y'omugagga, tekitegeeza nti ogenda kukola bawusigaalo. Kitegeeza mukwano gwange olina kwegayirira ku lwakkanisa still. Omugagga ye Mukama waffe alina ennyumba erimu ebisenge ebingi yagenda otutegekera, yagamba ageze tutegekera ennyumba ate ageze tutegekera ekifo. Kati bw'olota ng'oli mu kwera ennyumba y'omugagga nga oli mu kulongoosa still, nakyo kibeera kyaki kya kkanisa. Waloota otya ekirooto kino? Tubuulireko mu comment section ekirooto kino wakiroota otya. Tujja kuba nga tukuyigirako, tujja kuba nga nkolayo ka video akalala nga nzibulira ebirooto ebina biteereddwa kuno ebikwatagana ku kwera, specifically ebikwatagana ku kwera, twongere okuba nga tunnyonnyoka ekirooto kino. Emikwano ekikulu si kyakudda mu birooto, ekikulu kyakubanga mbannyonnyola musobola okuba nga mwennyini mutegeera Mukama bw'ayogera olulimi lwakozesa, kubanga waliwo kubanga ebirooto ebimu biri complicated ne wali ebiri common nga Mukama abikozesa nnyo nga nawe okimanyi ti bwendoota kino Mukama ayogera kino ng'okimanyi wakikwata. So ebintu ebisinga byangu bya kutegeera, ebirooto ebisinga bibeera complicated, ebimu byangu bya kutegeera. Ebirooto biyinza obutafaanana bino byogenda okulaba mu comment oba bino byonna byenjogeddeko, naye artist bw'otegeera kino kijja kutegeeza kino ate osobola okugattagatta n'otegeera Mukama Katonda kyayogera eri bulamu bwo. So nja kukomaawo, oli mpya subscribing okone kade bona kikola ekyo, buli video gye nteekayo ojja kuba nga osobola okuba nga ogiraba. Kubanga otobera ku channels endala nga TikTok, Facebook, jangu ku YouTube subscribing okone kade, ojja kuba nga osobola keeping up na buli kimu kyonna kye tukola kubanga waka ali ku YouTube ali very very organized. Ekintu kyonna ky'oloota anytime jangu ku YouTube obuuze kyonna ky'oloose, mbwa, mbizi, nkoko, nte, zonna video esinga tuze tuzikola, magi, zonna tuze tuzikola tenga tugenda kubanga tuzikola zonna tuzimaleyo ng'osobola okuba nga otegeera buli makulu ga kirooto kyonna ky'oloota. So ab'emikwano mubeere bulungi, Mukama abakole bulungi, abasanyuse, abawa omukisa mu linnya erya Yesu. Mu comment section mulimu enamba eyo bane bwe njogera kino kya comment mba njogera n'abali ku YouTube. Enamba eri mu comment, YouTube esobose okuba nteeka comment waggulu esooka, osobola okubanga enamba eyo otuweereza ku message ne tugatta mu WhatsApp group church zaffe. Weerezako just message typing WhatsApp group kimala kyokka, era tukuweereza link ojoininge. Mukama yeebazibwe nnyo. Kale emikwano mbeere bulungi mwera. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise.
rise. Blessed and strong, we won't bend. In His love, we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace, we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.